bannayuganda nti kino tekijja kukoma ku mpaka zino ezitegekeddwa okulaba naddala ku ebibiina ebisinga by'abavubuka nga bavuddeyo okwenyigira mu nteekateeka y'okulwanirira obutonde bw'ensi ebeera empisa eya buli munnayuganda kuba olumu oyogera ku by'okukuuma obutonde bw'ensi n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo abantu tebabifaako nnyo era omuntu talowoozaako nnyo nti oba okusaanyawo obutonde bw'ensi oba okukola byonna ebityoboola obutonde bw'ensi biyinza omukosa kuba abantu bangi nga kye tutera okubagamba nti ffe tetulowooza nnyo ku Uganda gye tulimu kaakati kuba ffe tusobola muyinza osurvivinga abaliwo kati essaawa eno naye generation ekola ki eddako gwe mugigi gwe tukola ki gwe tusinga okulowoolerezaako we tuba nga Uganda essaawa eno enkuba esobola okwenya eddakiika nga 30 ne mu Kampala ng'omutakyalina waakola ki waayita wane mukono Namaave enkuba etonyamu kakati nga abantu tebakyasobola kola ki tebakyasobola kusala so kitegeeza ki kitukakatako ffenna nga bannayuganda abefuke promotions twavuddeyo okulaba nga tusobola okubeera entabiro ya buli kintu okulaba nga tunyweza tukuuma obutonde bw'ensi ng'ate ne bannayuganda tubawa bye baagala oba nga tubasanyusa oba endala so nno kusinziira ku mpaka nga bwe zibadde nga zitambula ssente bajja kwongera okulambulula obulungi empaka nga bwe zitambudde n'enteekateeka ey'enkomeredde eya fayino ezigenda okubeerawo ku lw'omukaaga lwa wiiki eno so tusaba kuba bino byebimu ku bye tuzze nga tuwulira byonna gye tugenze nga waliwo okwemulugunya okw'enjawulo naddala eri bannayuganda nga bagamba yesu abantu aba bulijjo bayinza okuba tebatyobodde nnyo butonde bwa nsi naye ebitongole factories ez'enjawulo industries ez'amaanyi n'abantu abalina obuyinza ate bo bakoze eki bakoze kinene nnyo nenga mpaawa akola ki abakomako nga n'abamu balina olukusa oluva mu kitongole kyennyini ekya NEMA ekibakkiriza okuzimba mu ntobazi n'ebiringa ebyo so wantulowooza nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulaba nga ffenna twenyigiramu okulaba nga obutonde bw'ensi tukwatirawo tulaba atyoboola obutonde bw'ensi tuleme sirika kuba ebintu bingi wano ebizenga bikolebwa nenga buli omu tafaayo buli omu alaba kirabe nti abo bayiwawo ettaka ne tukitunuulira oli n'akasuka obuveera nga bw'ayagala ate ne kijja nti twatuuka ne mu mbeera nti waliwo ne kampuni kati ezisolooza abantu abasolooza obucupa ng'ate balinga abaagufuula omulimu nti we mumansa obucupa bo bajja kukola ki ejja kuba bizinesi so kati ebyo byonna bye twagala okuleeta mu mizannyo era egigenda okuzannyibwa era gisinze abasinga gye muzzenga mulaba gijjayo embeera eyo gijjayo embeera ey'abantu abatyoboola obutonde bw'ensi eri ebyo ebiviirako ebyo ebityoboola obutonde bw'ensi ng'ate n'ekisinga ennyo z'endowooza z'abantu nti nakyo kikyali kizibu ky'amaanyi abantu nga bo bannayuganda okutuusa nga tutegedde nti obutonde bw'ensi kiki kikulu nnyo awo we tujja okusobola okubulwanirira ne we tunaaba nga naffe tetunakyusa ndowooza zaffe nze ennaku ze nkinkola bulungi nti buli wentambula eriyo ebintu ebimu byentera okukola eriyo omusajja omu gwe na challenging nga tuli mu motoka ey'olukale olwamala n'akola ki n'akasuka akacupa nga bwayagadde so kiringa abantu abakimanyiira nti tekirina buzibu era empisa eyo omuze ogwo ne guyingira abantu ne tutandika okumanyiira obulamu obwo obutali buki obutali butuufu so drama we tugamba nti drama ku ntiko mukuuma butonde bw'ensi wano era tusuubira ebigenda okuvaayo wano abantu bye bagenda okulaba byoleka ekyo okutaasa ensi Uganda ne Africa kuba wootaasa Uganda oba otaasizza ki oba otaasizza Africa yonna so tulina okulima olubimba olwo tugezeeko ekijja mu busobozi bwaffe ng'abavubuka ng'abannakatemba
nga bannayuganda bonna abali concerned tuleme kirekera bitongole nti kitongole kyavuddeyo ne bakola kino bubeere buvunanyizibwa bwa buli munnayuganda yenna okulaba nga enteekateeka zino tuzitambuza bulungi. Mukkirize basebo ne bannyabo, ngenda kukomako wano tulabe nga ngenda genda butereevu ewa ssentebe wa FK Promotion Mwami Katumba Fred, tulabe nga ayongera tuyitiramu enteekateeka specifically olunaku olw'omukaaga nga bwe zigenda okukola ki, bwe zigenda okutambula. Nze Tonevani Zingabo z'omwogezi wa FK Promotions. Mukkirize basebo ne bannyabo, Mwami Katumba Fred ate side yen tulina ba sponsors baffe aba Rose Form, ssentebe wa FK ne bannaffe abamu ku ba directors ab'ebibiina ebimu nabo bagenda kuba boogerako gye tuli. Basebo ne bannyabo mukkirize Mwami Katumba ayogereko gye tuli. Okay. Mbaniriza mwena era mbalamusiza nga batulaba basebo ne bannyabo. Ensonga lwaki tuli wano kyenzikiriza nti abasinga muze mugigoberera. Amanya Katumba Fred, Director FK Promotions. Tuli wano olunaku olwaleero olw'enteekateeka y'empaka za drama ku ntiko mu kuuma obutonde bw'ensi. Zimuze mugoberere ebbanga lyonna nti twatandika enteekateeka zino okuva mwezi gwali gwa mukaaga, era twatandika n'okusimba emiti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Olw'okuba empaka zino twagoberera Greater Mukono, kitutegeeza nti Mukono, Kayunga ne Buyukwe, era emiti twagisimba mu bitundu ebyo byonna nga tukulemberwa abakulembeze ab'enjawulo mu districts ez'enjawulo. Netugenda tusimba emiti, ne tukubiriza n'abalala okusimba emiti mu mbeera zonna. Njagala okwebaza ab'amawulire, mwebale nnyo, mwebalire ddala nti enkola eno okuva gye yatandikira bagikwasaganya okulaba nti abantu bategeera ne batandika followinga empaka zino nga bwe zizze zitambula mu ngeri zonna zituusa wano okuba ntituuse ku mpaka ez'akamalirizo. Mpaka za drama ku ntiko size empaka zibadde nnyangu ennyo ez'okutegeka. Kitegeeza nti bingi ebyetaagisa empaka ezo okusobola okukola ki, okubaawo, era mu kyo nga sinaba kweyongera wala n'abantu okumanya nga bigenda okutambula. Njagala okwebaza ba sponsors baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala abavuddeyo era abavaayo ne bavujjirira empaka zino okuva gye zaatandikira. Press conference yaffe eno nzikiriza nti yesembayo okuva empaka zino bwe zaakola ki, bwe zaatandika. Olunaku olwaleero tulina bannaffe aba Rose Form Mattresses be bamu betuze tutambula nabo okuva empaka zino bwe zaatandika, naye nga ebiseera ebisinga babeera up and down, naye nga bali naffe mu ngeri zonna, era bavuddeyo ne baleeta ekitereke eky'amaanyi. Ndi musanyufu nnyo nti omubaka waali olunaku olwaleero ajja kwogerako gye tuli. Ne basaba naffe aba Coca-Cola Company bavuddeyo ne baleeta t-shirts mpitirivu, baleeta ssente n'ebyokunywa ebigenda okwasaganyizibwa okukozesebwa ku lunaku olw'omukaaga bwe tumaliriza empaka zino. Ne basaba naffe aba Century Properties Limited bavuddeyo ne batuwa ekyapa okulanga kigabibwa eri oyo omuwanguzi, kiba kikulu nnyo nnyo mu mbeera zonna. Ne basaba naffe aba Nairo Breweries mu mbeera zonna bavuddeyo ne bagamba nti abanywa ebyokunywa biri bagenda kikwasaganya, then ne batuwa ebirabo ebyokugaba, bagenda kubaawo mu byonna era bakwasaganye ebisingakaawo. Ne basaba naffe aba Sun King Solar bagamba nti omuwanguzi at least agende ne solar naddako nga bwe biyinza okuba nga bitambula. Ne basaba naffe aba Jericho Medical Center baga nti ebyobujjanjabi ku lunaku olwo bagenda bikwasaganya, wagenda kubaawo ebinja okugaba omusaayi, okukebera omusaayi n'ebisigadde, naye nga kigenda kuba manaffe aba Jericho Medical Center. Mwekyera ne nebaza ne bannaffe aba Suzy Decorators bagenda kuba nga batimba omukolo gwonna nga guyinzika okuba nga gukola ki, gutambula bulungi nnyo. Ne nebaza bannaffe aba NFA batuwa emiti na kati tukyagikimayo, bwe twetaagira okukima tugikima ne tugenda ne tusimba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Batugamba tebagenda tubalira miti, naye tutwale emiti kasa tubeera sure nti emiti gye tutwala tugenda kuba tugikola ki,
tugikozesa oba nga tugisimba nembebaza bannaffe aba NFA bebale nnyo bebalire ddala nebaza chairman Andrew Senyonga kati essaawa zino agamba nti MP addako Mukono municipality yavaayo n'atuwa ekyapa ky'ettaka n'agamba kigabwe at least group inasinga Mukono municipality ogezaako bitunuulira tujja biraba mpola ye yatuwa ekyapa ekyapa ekyokubiri tulina ebyapa bibiri mu mpaka zino nebaza bannaffe okutwaliza awamu aba Jericho Medical Center njebazizza Nairobi Breweries Kiria mbebazizza bebale nnyo bebalire ddala nsuubira sofa ba sponsors betutambudde nabo mu kintu kino kyezikiriza okuba nti beebo yes Dunamis FM tweyanzege nawe abaddewo nnyo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nga bwe kinzika okuba Nice TV ebaddewo nnyo okulaga empaka zino okuba gye twazitandikira badde nga bazikwasaganya mu ngeri zonna okulaba nti buli kimu kitambula bulungi bangi ne besobola kubeera nti mmenya nabasobodde okukola buli kimu okulaba nti kisobola okutambula obulungi si byangu abali babikozeeko mu bimanyi naye nga bimala ne biggwa singa oba oyina abasajja n'abakazi ab'amaanyi ku sayidi yo biba bisobola okutambula. Programu y'olwomukaaga yatulese olunaku olwaleero okubeera nga tusobola okugimanya n'abantu obalaga nti gye tuvudde tutuuse wano naye olwomukaaga lwe biggwa bigenda kuggwa bitya. Drama ku ntiko mukuuma obutonde bw'ensi tumumaliriza ku lwomukaaga era programu egenda kuba etandika essaawa ez'okumakya. Munansonyiwa ntuuseemuko late naye nga mbadde ku process eya poliisi nti bingi bye tugenda okukola ku lunaku olw'omukaaga nga byetaagisaamu poliisi. Essaawa zino kuba bandi bagamba olina kuba nga wakonfaminga kuva waggulu okukkirira paka wansi. Drive z'olaba ezitambula olina okuba nga olina olukusa okuva waggulu